Kiche kituufu omwana wanyu wakididi eyagamba nti we oba kozi mukulu wano okola ku bibuuzi mbadde nsaba RIP to you please. Why? Thank you. Tugende ku kirala bannange abawagizi bange abalungi mbalamusiza mu linnya lya mukama waffe Yesu Kristo. Amanyi nze Grace Namawulire, Grace Can erinnya lyange likola ssente. Ndi musanyufu nnyo okubeera wano nammwe abalungi bange, mwebale kunjagala, mwebale kunjirawo omubiri kubanga newe mbadde nga nsobya nga mubirawo ne mubiwa mu mubiri ne mugakabuule nkoze ebyo bingi. It's been a lot to tell. Olwaleero mbadde njagala ku rebrandinga. Sekwagala ne mbadde nsaba kuba mwe bennyina okusaba bakama bange nga kanzireyo kaate mweri embeera ey'oku rebrandinga. Baganda bange olwaleero nkomyewo wano nga nyina ekipa kyembaleetedde. Era ekipa kyembaleetedde ng'ovudde ku lulimba lwa Alivaawa zennyina ebbiri olwawandiikibwa Opafambo then mwana wange Nakirijja oluyimba olwa Nakirijja of course lwabakwata nnyo ku mitima bambi abasinga ne kugamba bannange good song and a wrong person. No, I wasn't wrong. Nali neerowoozaako bintu obaolaba bye nali njagala obeetondera okuba nali siitanga maybe ogamba nti bannamawulire bajje babeere awo ate tuwogere this and that. Njagala nnyo okuyimba lwakuba time yatuuka nembeera depressed nembeera ne issues ng'ebintu bingi nga womanyi ebintu byagenda ne bitabuka kwegamba nga womanyi industry nefuuka industry n'owulira ng'obuulyawo oba weekyawa oba kiki because bannamawulire n'oluusi tugenda tugamba bakwano baffe oluusi nga si bakwano baffe bakwano baffe in one way or the other. But I'm really happy being here with you guys and I'm so humbled. Nkolero njagala banjulira omwami bwe nasazeewo okukola naye era nga saasazeewo nakola naye mu bbanga ddene naye omwami oyo nga nasazeewo nkole naye ekisookera ddala okumugezesa, ekyokubiri okubeera omwana omulungi gy'ali, ekyokusatu okukyusa obuyisa bwange obubi ombadde mulabanga bubi. Bannange okutandikira wayinza okubeera ewazibu naye kyembadde ntajetinze right now kubayimbira komewo mbeere nga temulaba Grace ali depressed, temulaba Grace ali alina issues, temulaba Grace oba ali atya. Olwaleero omukulu ne bamuyita mukulu Yiga, gyomulaba wano mukulu Yiga Joel, mukulu Yiga Joel namukkiriza anyambe, si kunyambako naye anyambire ddala ntuuke wemunjagala. Mwina wemunjagala bannayuganda, mbadde sinnatuuka ate nga mbasuubiza ngenda kutuukawo. Si bannayuganda bokka ne bannamawulire, mbadde nnumirirwa okuva ku mwana w'ewaka my cousin abava ewaka bonna nga bagaguule lwaki ali bwati oba bwati. No, mbadde nkirowoozaako era nga njagala okubasanyusa bannange saawa zino mulaba bannamawulire bennyini badde bannumirirwa. How about you guys? I am so sorry about bemba nyina byembadde njankola emabega nga nekoze ebintu naliko depressed etwagenda kudda kirala nga nafuna omwana w'obuwala omulungi basingle mothers gye muli eyo ndi munnammwe single mother kati byali bwe bityo naye tetulina kutunuulira ebika tutunulidde music ne management mpa gyenyina. Omwami ono okuggyako nga sitaani alwanyinya ate sitaani tasobola kulwanyisa Katonda naye omwami ono ali willing okubeerawo. Kyensuubira kati omwami ye mukulu Yiga Joel yagenda okumanaginga oba onoonya omusanga waali mani katubuuzeeko atubulire ne contract yabbanga kiri omusayiniza nalwaki
Manya balamusiza ku Bannayuganda abatulaba eyo emabega wa screens ezo. Amanya nzeiga Joel Samuel nga ndi Munayuganda ayagala industry era nga nzikiririza nnyo mu talent. Olwaleero twakkiriziganyizza ne Grace nga tuvudde mu kabanga ak'enjawulo nga twogerezeganya. Ng'omu ku bantu abasinga okwagala talent, Grace namulaba ng'omuntu ne simujajinga. Wabula njagala ebirungi ebiva ku Grace si ebibi ebiri ku ki? Grace. Tewali doubt Grace is super talented. Naye Grace ali challenged eri ebintu ebingi ebyenjawulo ebiri mu depression. Jakkiriza nti she was depressed. The first step of change oba development kasitakkiriza nti neetaaga obuyambi. Grace abadde anjogera naye ebbanga lingi nga ndi wano ngoba ndi ne mukyala w'amayanja ngamba Joel, I need help. Ng'omubuuza help kiraga Joel ebintu bintawaanya n'akubulira n'ebintu by'otayinza kusuubira naye nga akkiriza nti ntaga help. So twakkiriziganyizza tutandika okukolagana era nze ne Grace tulina contract eri open because mumanyi ekiri mu industry as we speak now. Serena Bata alina issues ne former manager we Abitex, tetwagala kubeera ku level eyo. Kino bwe tuba tulemaganiddwa twagala kwaba mukwano, first of all okukolagana nga ab'emikwano rather to work on contracts because contracts bipapula bupapula. Newankubadde omuntu nga mukwano gwo okola naye okolagana naye ku level nga ya bwa mukwano ng'omwagaliza naye ng'omwagala. So Grace mwagala ate era mwagaliza. So why Grace can? Joel nze nga manager banvirinze today nzikiriza Grace y'omu kuba one of the top 5 most talented Ugandans we have. Female. Not even female, most talented Ugandan artists we have in the market. Whether female or male, nze mpayo muyimbi omuwene Grace wali bayimbi kikisobera Grace ajja kubeera kuba contenders. So mkyalo ono, she's beautiful, she's beautiful, talented, she's special, and she's kind. Newankubadde alina effujjo nga nze naye Grace alina talent. But in most cases, if talent is not managed, ebiseera ebisinga zifa mu nsi yonna. So nina obumanyirivu mu industry, maybe not on a management level, naye on a promotional level. So with me and Grace we shall go heights with the help of you Ugandans. Namwe bannamawulire nga mutukutteko mutukwate ensobi mutukwate obulungi naye mutuyambe mutuwandikeko ku birungi kubanga ye brand tetwagala okuzimba. Okay. Tukwaniriza naffe nga manager ogenda tandikira wa ku Grace Khan. Grace Khan yakkiriza nti ngenda kumumanaginga not only musically but personally. Kubanga is one of my professionals. I'm a psychologist. I majored into psychology and counseling. So nsonga lwaki ntegera Grace gine waba ina kyayiseemu ntegera lwaki abakikoze ki. Newankubadde abantu balabalaba nsobi nze ndaba omuntu eyeetaaga obuyambi. Omuntu omulungi asanze obuzibu ku kkubo naye nga yeetaaga obuki obuyambi. Kwaffe bascientists tukkiriza nti buli muntu alina depression naye eyawukana ku levels ez'enjawulo, nti endiringa gye tulinga nayo yetwawula ku balala naye buli muntu mu nsi yonna abeerako n'ekizibu ku mutwe. So sigala nti Grace alina ekizibu ku mutwe naye nange ekirina naawe okirina naye akirina. So tugenda kusooka kukola ku ebyo managing personally, then managing on PR gye bayita public relations mawulire, but musically talent wise experience njirimu. Okay. Manager, watetwebikiridde the all Ugandans all know that Grace Khan is uncontrollable. Yes sir. Skills kizogenda okozesa kwa Grace Khan osokubeera naye dakiika 5 n'avaako. Kakati Grace ono ngenda baddamu. Grace tali perfect. Grace alina abantu bawuliriza. Nze Grace ampuliriramu.
era bwe mugamba ekintu ampulira ne bwe yeekyanga olw'okuba nti mumanyi I become patient ze bayita counseling interpersonal skills mu luzungu nti obumanyirivu obwo busobola okukwata omuntu ogwo gwolowooza nti yeekyanga naye ate n'omutegeera kikyategeeza n'omuggyaawo n'omuteeka ku level wasobola okuba nga bakyekyanga. Ono omwana ow'obuwala ali talented. Ngesero omuyimbi kigwala omanagera n'omuteeka ku another level kuba etwatagala ate gwesikaani ku byabaddemu ate abeera awo waali. ngenda kuddamu bwe nti waliwo abaana babayita the triplets ghetto kids mu Uganda. Nze mukulu yiga nze muntu eyabasooka bateeka ku nnyonyi yange yasooka era ne bwe baali mu Universal Circus mu United States of America nze yali nabo era as we speak bali mu Britain has got a talent baliko ettaffaali lyange. I started their international journey as we speak today. Era nsuubira abaana abo bwe baddayo bajjukira bagamba era bw'obatunulira n'otunulira Grace tebali bonna njawulo. They are the Africa's biggest most talented dancers on continent Africa. And I believe Grace in the next coming 3 to 2 years agenda kudda mu bigere by'abakyala nga ba Juliana oba ba Irene Namubiri. Grace Khan, you are a talented girl. Yeah. In your humble way as you are rebranding. Kintu ki bye wajjusa bye wakola n'ogamba siribiddamu. Benenyi usigenda biteka ku kamera naye mbadde nsaba mubuli byengendo kugenda nabyo mu maaso aze nombuuze byenyina okuba nabyo mu maaso. Abantu abasinga bagamba Grace Khan embeera gy'abeeramu yeetaaga rehab. Eyo ensonga mugenda gikolako oba? Obuuzanza obuuza manager. Grace Khan mbuuza gwe. Mukama wange neyanzanya mukulu ande. Rehab batwalayo bantu babeera bati. Nga bavaavaako buli kaseera. Obeera munyumya naye ate n'atandika okukambuwalira n'atandika okukyuka kyuka embeera ne zikyuka. Kubanga era nejjajjawo we yali akula nemubeera nga n'azaala kitaawo ne maamawo. Yalina ndowooza ekibeera ekyo somewhere Kati muzikizi. No. Manager mbadde nsaba okwatiremu. Nvaako ntya sina bwe nvaako but kale nina weakness nti ngoberera emikulu gy'abajjajja bange newaka nti twakula mama yatugamba nejjajja mwami nejjajja mukyala nga tebannafa bonna bagamba munange abantu bagambanga amazima tugamba amazima gamulumi yes tegaba malungi nze amazima gange oluusi ge gabaleetera ekikyamu nebulowooza mbubanvaako nawo sina byenvaako ka short temper ka buntu olwo omuntu ng'agamba nze ntwala akatempa kange ne kabeerawo gundi kati ekintu ky'obuuziza kitegedde bulungi naye I am short tempered naturally sikyenyumirizaamu naye siri muntu mubi ndi mwana mulungi nnyo. Grace nga tumaliriza ekibuuzo ekiringa ekisembayo obaddeko mu management ez'enjawulo naye omwami ono management z'obadde nazo temulinayo mwasayininga contract eyinza mukugira kukola mirimu gye. Mami ki? Managers. Manager omupya. Twasayininze naye tebikwata nnyo ku mawulire olwansonga twasayininga ate nantegeera mukwano gwange aludde kubanga nga mukwano gwange kati wabanga mukwano gwange kitegeeza abeera antegeera ebisembayo tewaliwo kisobamu kugira kukola mirimu gye kimaaso okikola nange tewali byenkugira kukola byenteekeddwa kukola ng'omuyimbi. Kiki ekituufu omwana wange wakididi eyagamba nti we oba kozi mukulu lwo neokola ku bibuuzi mbadde nsaba RIP to you please. Why? Thank you. Omuziisi. Tugende ku kirala.